oba obadde okyagamba nti Muzeeyi Museveni akaddiye kati ono Moses Ali bazzemu ne bamunominatinga. Moses Ali for Adjumani West constituency. Adjumani district. Congratulations. Naye nomination yatebadde nga yeewuunyisa. Tebamuganyiza na kufuluma mmotoka ye wala bagambye olw'obukadde n'obulamu obutali bulungi kaba nominating mu mmotoka ye. Tekirabwangako wano mu Uganda. Era kyewuunyisa. Naye ng'abantu beebuuza Moses Ali kye kigenda mu maaso. Kiki kino? Lwaki mukadde w'emyaka 86 akyali mu byobufuzi? Twogerera ssaawa zino Moses Ali ono akyasinzeeyo okumala emyaka emingi ng'ali mu byobufuzi mu history wa Uganda yenna. Kubira ddala mu 1971 ono Moses Ali yenyigira mu lukwe ate olwaleeta Idi Amin Dada nga bajjako Obote, Dr. Milton Obote yali president wa Uganda ebiseera ebyo era yali kyaliwa Amin nnyo. Ono omukulu ono yaliko ne Minister of Finance mu mirembe gya Amin. Kati gwe teebereza yali minisita mulamba mu gavumenti ya Amin kubanga ate ne leero ate akyayagala kugenda mu kalulu mu nsiike y'ebyobufuzi naye yalondebwe. Kimanyi nti abadde mu bifo eby'amaanyi kuviira ddala mu ebyo ebiseera uyo mu gavumenti ya Museveni yabeegattako of course mu 1986 nga balwana okujjako gavumenti eyaliko. Kati mu kwegattako Museveni nakkiriza ateeke ebyokulwanyisa wansi ate ajoininge NRM kuba n'olwo abadde naye walusekere nnyo mu kibiina kya National Resistance Movement ewa NRM era nga ne baba nezi meeting mulaba nga abeera nnyo ku mwanjo yabe batula ku ntebe zisookerwako be babeera nnyo ku lusegere lwa Museveni n'ebifo ebimuweebwa mu gavumenti ez'enjawulo mu buli bisanje bijja. Abadde tulaba nti yaliko Deputy Prime Minister, First Deputy Prime Minister, nabayako Third Deputy Prime Minister, Second Deputy Prime Minister, kwegamba ye ekifo kye kiri awo. Emyaka gye n'obulamu bwe bigenze byongera kuba bubi. Buli kiseera ekibadde kijja nga kiyitawo. Twalabako mu 2020 mukulu oyo ate we bagende enamboole nga wali emikolo egyaliwo. Sajja yakuba akapiira ate akapiira obupiira nekamusinza amaanyi n'agwa n'ekigwo. Naye kale tugambe nti mu kiseera kino batuukidde okuba nga bamunominatingira mu mmotoka ye. Si kipya kubanga waliwo n'akamyufu ka NRM tumulabyeko enfunda eziwera ng'asigala ajja okusimba layini mugenda mu kalulu naye ate nga yatudde butuuzi mu ntebe ye nga banne bayimiridde basimbye naye nga ye bamutuuzizaawo olw'ensonga nti takyasobola kuyimirira. N'emikolo egimu gy'olaba egya gavumenti abantu baba bali mu kuyimirira nga ye olabira ddala akankana abonaabona okulaba nga ate ayimirira. Kino kimaze akabanga nno kubanga buli wetegereza omukulu ono sayizi ye w'ogiraba bwe yali kiseera by'emabega ne kati wayiseewo emyaka 5 oba 4-3 omubiri guweddewo bwe twogerera kati asigaze magumba. Naye nazaawo nange neneebuuzamu naye ngamba omukulu ono talina baŋŋanda talina family members lwaki tebamugamba bambi awummuleko kubanga ne woba ggwe ng'olina muzeeyi wo nga yina embeera gy'alimu waakiri omugamba n'awummula. Teri kyatalabye teri kyatafunye. Omuntu eyali finance minister wa Amin emyaka egiyiseewo gisukka mu 5 kiki ky'oba okyayagala mu gavumenti ya Uganda oba kiki osuubira okufunayo ekipya? Embeera ye munange yanjawulo ate yeewuunyisa kubanga omulaba nga yenna abanga aliko ekitambo yenna wagiramu omumwa emikono nga yemulaba naye ebifaananyi eby'enjawulo.
So anche all'Imbera, quando il giorno vale cagato il giorno all'Imbera. He has requested that those who are going to Yumbe put up their hands. Ate wadde bino byonna birabika ataafuba nnyo okulaba ng'akirwanyisa, omulaba ng'alwana buli wali emikolo ayagala abeerewo, ayagala wuyo kati mu nomination azze akyayagala agenda mu parliament alwana, era nga omulaba videos ezimu agezako okuzina amazina tegavaayo, naye nga bamugoberera abasirikale be ne ba ab'oku lusegere kugamba balinga omanyi omwana nga atandika okutambula nga yakatandika butandisi kuteekayo step ekigere ekisooka mwine engeri gye mumutambulirako omanyi nti ayinza okutuukawo n'alemererwa ate n'ayagala okugwa ne mumubaka. Kati omukulu ono kye bamukola bamutambulirako n'abazunza n'abakola ki, olabira ddala omuntu ali mu mbeera eragira ddala obunafu newankubadde abulwanisa. Ekibuzo kiri eyo nti NRM terina candidate yenna asinga ono gweyinza kubawa mu kitundu kyabwe ekya Adjumani West. Kikibuzo kya NRM nsuubira. Lwaki bamulemezaamu nnyo? Lwaki balemedde ku mukadde ono? Ayinza oba bambi nga namukadde tayagala kweyongerayo, naye ate nga bamukaka bamugamba jangu komawo. Oba bakyali ku ndagaano yaabwe gye bakola ne Mwami Museveni ng'akkiriza okuva mu kibiina kye ky'obuyeekera, kubanga omukulu ono tujjukire nti yalina ekibiina ky'obuyeekera kye yali akulira era nga yayeekerako naye gavumenti y'Obote, naye ng'asinzira mu maserengeta ga Sudaani. Naye ate Museveni bwe yajja ne bakolagana ne Museveni ne bateesaganya n'akkiriza okuva mu kibira oba mu nsiko n'awaayo ebikola n'abasirikale be ne babagatta mu magye g'eggwanga. Kati tumanyi nti no balina enkolagana yaabwe era kyasinzirako okugamba nti nno abeegasseeko ne bagamba nti ABCD tunakolanga bwe tuti. Kuno okubeerawo kwe mu gavumenti tusuubire nti kyekimu ku ebyo kwakulizo bye bateekawo ng'akkiriza okuva mu okuwaayo ebiro okuteeka wansi ebyokulwanyisa, nga byonna bye tulaba aliko eyo agreement ng'abalala bye bagamba. Yewe kiba nga kituufu kiraga ki? Kubanga akalulu keeyo Adjumani West kalimu ensa oba nedda? Kubanga omuntu wabanga ku myaka gy'aliko n'embeera gy'alimu ate azze ku NRM unopposed, bamukkiriza ajja abakwatira ebbendera, ng'ate n'ebiseera bino byazza ajja tulaba nga abadde ajja awangula buwanguzi bubi nnyo, ate nga ye agamba nti abantu bamwagala. Era eky'emyaka kyekimu ku byavumirira nti emyaka si gyegifuga. Obutambi bwe buli ng'abyogera. Yes, nobody was born old. Nobody in this world was born old. And nobody is going to remain young forever. So this is a game for everybody. Naye kiba kitegeeza nti n'akalulu ka Adjumani West kandibaamu ebitulituli olw'ensonga nti bo balinayo omubaka waabwe alina okujja oba oyagala watoyagala, ate nga ye asigala minisita. Byonna ebyokukola abikoze, naye ate n'okuswaza aswazizza. Ono y'omu ku babaka abadde basinga okumanyibwa mu ggwanga nga bo omulimu gwabwe omukulu kwe kwebaka mu paalamenti, era nga basinga bagamba egyo myaka awummule. Era yatuuka ne ku level nti ye waba atambula ne galubindi ze baze bayita shades, watuula mu paalamenti nateekako shades ze, toyinza mmanya oba yeebase oba atunula. Awula bw'olaba omumwanga gwasamye, awo oyinza ogamba nti kayasamye, alabika kati ali mu kufuluuta.
naye ng'omukulu ono bannange simuvumirira sikumwogerera bibi naye nze ndowooza yandisaanye n'awummula era obanga gy'oli oli waŋŋanda oli mukwano gwe oba oli anyhow closely related to him bambi wandibuuliridde omukulu n'awummula kubanga bino ebintu tebiri muyisa bulungi. Kino kye bayita okulinyirira eddembe ly'abakulu kubanga ku myaka gye yalibadde ng'ali eyo ku house ye awummudde awuliriza kaleediyo ke walaba TV bamuleetera ku mawulire ne bamusomera ne bamuwa buli kye yeetaaga ate yandibadde ate mu mawanga ag'ebweru yandibadde alina mu home bamulabirira kubanga tetwagala kulaba mbeera ng'eno kyokka nga ate olina okubeera mu palamenti balina okuvuga buli ku makya olina otambula olina okgenda kati wuyo deputy prime minister omanyi omulimu gwe guli omunene. Anyways nesobola okwogera ebyange naye ate abamuwa bino ebifo babimuwa balaba nabo balina ebigendererwa byabwe byonna ebigendererwa bye balina nze naawe wabula nga ye embeera egenda mu maaso nti Moses Ali Foster General bamuwadde nomination okujja okwesimbawo mu kitundu kya Adjumani West constituency. Abadde bagamba ate emyaka biki olabira kwono myaka 86 gye yakaweza egy'obukulu naye akulaga nti akyayagala kweyongerayo emyaka 5 egijja mu maaso. Sanja n'akimalako oba nedda kaakati mu mbeera gy'alimu byonna byakola binaazimba ekitundu kye oba nedda ffenna tetumanyi wabula mu maaso ku lutimbe. Webale kubanga okyali ku DVC updates sigadde nze Van Crash.